Emmwanyi ffe tetufaayo ne bwe baba batudondodde alina kyatunda taba mwavu bwe baba bakuguza oba 2,500 nga naye ku muti ono zeeko kilo 4 ogenda okubalamu ng'oli mu 10,000 ku kikolo kimu kati olwo oba ofiirwaki mwalagaana nayo nti buli mwaka eneekuwa ssente bwe ziti ng'owakalitunsi buli mwaka atunda ssente mikobo wa payipu. Abalimi b'emmwanyi abeegattira mu bibiina eby'enjawulo mu ggwanga bakuŋŋaanidde Mukono ku ssaza ne bayolesa ebika by'emmwanyi bye balima eby'enjawulo n'okulaga engeri gye basobola okugatta omutindo ku mmwanyi basobole okugifunamu ssente eziwera. Bano babadde mu mwoleso gw'emmwanyi ogubeerawo buli mwaka ogutegekebwa ekibiina ekitumbula emmere ennansangwa ekya Slow Food Uganda nga kiri wamu ne Slow Food International nga kino kya nsi yonna. Mu mwoleso guno abalimi b'emmwanyi naddala eya Kisansa batubuulidde engeri gy'erimibwamu n'ebala empeke ezigejja okukamala nga ne ku katale k'ensi yonna emmwanyi eno yatunzi ddala. Erinnya lyange nze Ronald Mbiru nga ndi mulimi wa Kisansa coffee oba Liberica coffee ku national level ne ku international level. Kisansa coffee twagizuula nti emmwanyi ekyasinze okuba n'akawuwo akalungi oba okubala okusinga endala zonna. Ekirungi kya Kisansa nze bwe mukirojja mba simala kuba Kisansa asobola okugumiikiriza embeera yonna oba kawuka oba nsiko oba musana ye asobola okubeerawo. Taliwa kawuka, tawulira nsiko, tawulira musana kuba ye muti gwa mu kibira. Akulira emyaka 3 ogwokuna oba onoga. Bw'akula n'aweza emyaka 10 n'okusingawo asobola okubalira ddala kiro eziwera 4 oba ensawo 4 ez'ekiro 10 n'obanga onogako buli mwaka. Kale eyinza okwewozaamu omwaka ogumu bwekuwa kati kiro 4 oluddako eyinza okuwa 5 olw'okuba oba ogikosezza nnyo omwaka oguwedde naye nga ejja kuddamu esobola okuwa ekiro 4. Ndibadde nkubiriza abalimi bonna babe nga bettanira okulima emmwanyi ezo bakendeeze okulima payini ne kalitunsi. Gwalima payini ne kalitunsi teryakutegeera mu katale k'ensi yonna okujjako wano mu Uganda ne bakuwa nti oba mu myaka 10 kalitunsi oba bakuwadde omutwalo naye nze buli mwaka mba nsobola okutunda emitwalo egiwera 2 oba 3 ku kikolo ky'emmwanyi kimu ekya Kisansa. Abalimi batulaze engeri gye banogamu emmwanyi ne bagisiika ne bakolamu kaawa omuwoomu ajjudde eddekende. We also do make our own coffee, just the grinded coffee. You don't add anything. And just fry this one because men, it's good for the men. This coffee, if you chew it, just as it is when it is fried, it enhances or it enables more manpower. Akulira ekibiina kya Slow Food International Edward Mukiibi asabye bannayuganda okubeera bakasitoma abasooka ku mmwanyi zaabwe nga bettanira okunywa kaawa akolebwa muno mu Uganda mu kifo ky'okunywa ow'ebweru. Tutegese omwoleso guno gubeerayo buli mwaka okwongera okujjukiza abalimi n'abantu bonna abakola mu bizinesi y'emmwanyi oba ku kirime eky'emmwanyi nti twetaaga okukwataganira awamu. Buli omu yeetaaga munne ate n'ekirala okujjukiza nti Uganda tulina ebika by'emmwanyi bingi bye tusobola okufunamu ennyo singa byonna tuba tubifuddeko ne tubikolako bulungi. Omwoleso guno gutuyamba abantu okwongera okujjukanya nti omutindo obungi bw'emmwanyi bungi naye omutindo gw'emmwanyi kikulu nnyo nti omulimi ne oba olina emmwanyi ntono oba ozongeddeko omutindo n'osiika emmwanyi oba n'ozikuba bulungi nnyo n'ozirongoosa bulungi ssente z'ozijjamu ziba nnyingi okusinga z'otunza obutunzi nti nze ntunda kibooko. Ate n'ekirala nti omwoleso guno tugutegeka okutumbula obwegassi mu balimi b'emmwanyi. Obwegassi kintu kikulu nnyo lwa nsonga abalimi b'emmwanyi abasinga balina ebifo bitono we balimira emmwanyi. Ate we balima emmwanyi abasinga mu nkola entuufu batabulamu ebirime ebirala bingi so tebabeera na mmwanyi nnyingi. Ate nga abaguzi b'emmwanyi n'abazeetaaga oluusi bazaagala mu bungi kati gwe omulimi omu omutono tosobola kumatiza katale. Wabula n'ensonga endala nti bannayuganda tulima emmwanyi. Ffe abamu ku basinga olima emmwanyi mu nsi yonna.
naye ate tetunywa mmwanyi, tetunywa kaawa. Bw'obanga olima ekintu nga tokinywa kyangu nnyo omuntu okujerega. Bw'oba omanyi omutindo gwo osobola okusalawo ssente z'oyagala mu kintu ekyo. Ate engeri yokka gy'osobola omanya omutindo n'obulungi bw'ekintu kyo kukirya. Wano buli omuntu asobola omanya nti lino ettooke eddungi oba si ddungi lwa nsonga tulya amatooke. Naye ate emmwanyi tetumanya nti emmwanyi gyeteeka katale ennungi oba si nnungi. So omwoleso guno era twongera okujjukiza abalimi, gutuyamba okwongera okujjukiza abalimi nti gwa katale akasooka. Amaka go ye laboratory esooka okumanya omutindo gw'emmwanyi. Yensonga lwaki bafuna chance enywa ku kaawa waabwe, buli group esindika kaawa n'asiikibwa era ne bajja ne bamutestinga ne bamanya nti kaawa we group bwe yasinga kuwanga obuwoomi. Mukiibi ayogedde ku mulama gw'omwaka guno n'ategeeza nti gwetoolooledde ku kukubiriza abantu butasaanyaawo bibira nga bayita mu kusimba emiti mu mmwanyi. Okuva 2015 paka kati coffee shops oba amaduuka agatunda kaawa ne restaurant ezitunda kaawa zeeyongedde obungi. Twatandika Embaale nga tewali coffee shop y'amaanyi, naye group gye twasooka naye ya Myale Tubaana Embaale already yatandika n'enkola ki batandikawo ne partner waabwe ne bakola eco shamba kyava mu Omwoleso campaign gye twatandika. Ne mu Mukono muno coffee shops nyingi zizze era bajja ku office yaffe ne batugamba twagala kutandika coffee shop mutulagirire eri abalimi betuyinza okugulako emmwanyi ebika bino na bino na bino, era ne tubayunga ku balimi coffee shop n'etandika. So gwe mulimu ffe mukulu gwe tukola ki gwe tutunuulidde. Okunywa kaawa kweyongedde mu Uganda, abantu bagenze bategeera emigaso gy'okunywa kaawa. Kaawa talina bulabe bwonna ku bulamu bwa muntu. Pozi kiyinza okujja ng'omunywedde mu bungi nnyo n'osussa we wandikomye era ng'ebintu ebirala nti bw'okirya mu bungi kikuleetako obulabe. Consumer, very few time I know who created the coffee, who grows the coffee. Kati ye ng'omunywi ebiseera ebisinga ayinza obutamanya ani yalima kaawa kwanywa. And many times you don't know anything about what happened to your coffee after having given to the buyers or to the station. Ng'oggyeko okwolesa emmwanyi, abalimi boolesezza n'ebika by'emmere eyaffe eya wano era ne bakubirizibwa okugyettanira mu kifo ky'okulya emmere ey'omu mikebe. Kyaggwe Kabaka yatuwa omulimu, yatuwa obuvunaanyizibwa obw'enjawulo. Obuvunaanyizibwa yatuwa yateekamu ebitongole eby'enjawulo. Tulina ebitongole ebiwerera ddala nga 18. Era mu bitongole ebyo nga mwe mulina ekitongole eky'ebyobulimi nga nakyo kitongole kyetwala kyokka. Bano era babalambuza n'emmererezo y'endokwa z'emmwanyi eri ku kitebe ky'essaza Kyaggwe eyatongozeddwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga gye buvuddeko. Kirina ekimu nga tekirye kinnaakyo ne bibeera ebyekintabuli bibeera birungi. Omumyuka wa Ssekibobo David Katomatovu akubiriza abantu okujjumbira enkola ya mmwanyi terimba eyateekebwawo mu Buganda. Akulira abalimi b'emmwanyi ey'ekika kya Kisansa Ronald Mbiru ng'ono mutuuze wa Zirobwe asabye gavumenti ebayambe ku bikozesebwa naddala obutundubaali kwe basobola okwanika emmwanyi basobole okugitunda ng'eri ku mutindo. Gavumenti kyengisaba etukwatizeeko mu kulima emmwanyi ezo n'ebikozesebwa nga emmwanyi ezo zitera okuwanvuwa nga amadaala basobola tufunira amadaala nga gabana ab'amasannyalaze ne tusobola okulinya ginoga ne oba otufunira amatundubaali n'otuyamba otuwa kapito entonotono kuba abantu baffe abasinga batera okutunda emmwanyi ezo ne baziguza abantu ku miti mu sizoni ng'eneetera okutuuka olw'okuba baba balina obwetaavu. Naye senga tuba ne kakapita akatono ne tuba nga tuwola balimi bannaffe nti bw'aba agenda otandika okunoga ng'alina ekizibu ng'atutuukirira nga tumuwa entandikwa bw'anoga ng'atuwa emmwanyi nga tuziteeka mu sitowa yaffe bwe tufuna akatale nga zidda mu nsawo
yeggwanga gavumenti eganyulwamu wadde naffe tuganyulwamu abalimi naye ne gavumenti esigala eganyulwamu.